ejaffe giba giwedde egy'olunaku. Ate nakooye nnyo nabadde mu nnyegenyege. It was a wonderful experience for me, by the way. Nyegenyege yatunyumidde. So baba bamwe babakomezaawo, bakyala bamwe twabakomezaawo, bawala bamwe bakomyewo kwa nyegenyege yawedde. So oba oli eyo ng'oli mukyala nga bbaawo obadde omunoonya nga tomulaba, yamaze nadda. Bw'oba oli eyo ng'oli muvubuka ng'obadde onoonya girlfriend wo, kitegere yabadde mu nyegenyege, tumuzizza. So mwenna abafumbo tubeebaza nnyo okutuwola ku babba bammwe ne bakyala bammwe. Kati bayinza okuddayo mu maka gaabwe. Manyi baside chick gwe mulimo gwabwe. Mukyala w'omumaka osigalayo, side chick yagenda mu nyegenyege. So we really had fun. Nyegenyege yanyumye. Those who didn't go, mwabatagenzi, nyegenyege yanyumye. Although waliwo ebitatambudde bulungi, byenjagala abanyegenyege mutereezeemu. Ekisooka security yabadde nnyingi nga teyeetaagisa. Okay, yasusse obungi n'ebyonoona. Checkpoints zayitiridde obungi eza security, ezimu nga tezeetaagisa, kabadde kajanja. Okay, tukimanyi wabaddewo bomb threat, America yavaayo netweetinga, naye tewabadde need for all that security. Amagye gabadde gasinga abantu obungi, emmundu nga ziri buli wamu, tekyabadde kyadde tekinyuma bulungi. Security yandibaddewo naye nga si nnyingi bwetyo. People were wabaddewo inconveniences nnyingi eri abantu. Enguudo mwazigadde ng'abantu balina okutambuza ebigere for long distances. So security ebintu yabyonoonye, nyegenyege yagyonoonye. Obukuumi bwabadde bungi nnyo. Ng'olina oyita mu checkpoints nnyingi zikebera ekintu kyekimu, wabadde just weetagisawo checkpoints 2. Esooka kukebera oba oyina ticket. Ey'okubiri yakebera zibbomu biki, ne checkpoints 5 zabadde tezeetaagisa. Kyokka nga ne munda mu nyegenyege mulimu amagye mangi gakutte emmundu. Nzize nga ngamba ab'ebyokwerinda. Actually waliwo n'abasirikale be nalabyeko munda mu nyegenyege nga nabo banwedde kenge. So abasirikale bayitiridde obungi, kyabadde kiteetaagisa nnyo, kubanga already mwabadde maze okuuma perimeters. Naye toyinza kunwa mwenge ng'emmundu ziri buli wamu. So enguudo mwazisibye. So anyway, naye nga above all security mwakoze omulimu mulungi. Mwaswazizza America. So munyegenyege security yakoze omulimu mungi. Although inconveniences zabadde nnyingi. Abantu badde balina okuleka amamotoka wala nga bakebera ebiteetaagisa, oba oyina empeta ng'ogijjako. It was too much. Naye above all nebaza nnyo security ya Uganda. In fact, bukyanga nnyenda mu bivvulu. Ekivvulu kya nyegenyege kye kyakasinga okukuumibwa. Nyegenyege security gye yabadde nayo mbadde sigiraba nko mu bivvulu byonna. Nalabyeko amagye UPDF, nalabyeko military police, nalabyeko bomb squad, nalabyeko city, nalabyeko FFU. Buli kitongole kyabyokwerinda kyabaddeyo mu nyegenyege. Above all abasirikale abali muleya, it was too much. Naye nga byonna
babikoze lwa bomb threats ezabadde nenga nyegenyege yanyumye. Of course people had fun. You guys, we had fun. Nyegenyege w'omulundi guno yanyumye. Oze nkuba yatonye naye abantu tekyabalobedde kunyumirwa. So mwenna babadde munoonya bababa mwe twabakomezaawo. Onoonya bakyalabo mukyalawo twamukomezaawo. Woba badde onoonya bbaawo nga tomulaba abadde mu nyegenyege. Bw'oba badde onoonya mukyalawo nga tomulaba onoonya muwalawo. University zonna zabadde zikaze. Abaana babadde mu nyegenyege nga balya ssente. Abannayuganda nsiba mbagamba mulye ssente. Mulye ssente. Buno obulamu bumpi okusinga okubumala n'abantu abatalina mulamwa. Stop wasting time with people abatakwongerako. I continue to tell you that. Get time for yourself. Abantu mukola nnyo naye mukolerera bakama bammwe. Omaze emyaka 10 mu company. Toyina wadde kyolagawo. Ebintu nga bino binyegenyege bye bimalako abantu stress. People are stressed. Financial stress, family stress, work stress. Weetaagako akadde onyumirwe ensi. The fact is fenna tugenda kufa. We are all going to die. Oba olina kalina 10, oba ovuga benzi, oba oli UK, oba oli mutuze wa America, we are going to die. Ensalo tugiriko ekiseera kitono. I don't know lwaki abantu mwekubako enjawulo. Omuntu ya after ya oli mubi proposal, you want, please get time. Get time for yourself. Mujja kudawoloze mbu abantu basiru nenga actually gwe musiru. Lwaki mwemazeeko emirembe? Mubeera mu ntalo buli kiseera. People, get time for yourselves. Mufunewo akadde akammwe. Eno ensi gye mwegoba nayo mugenda gireka. Ate nga mugenda kugireka. Leero bali mu kuziika waliwo abafudde. Nenkya. So, fe kitutwala mu masanyu. Nze mundaba, most of the time I'm happy. Kwaze nensinjirika akaseera katono. Si kyalina budde bustressinga na muntu n'ogu. Era oba oli eyo. Ngoloza Junior akyalina obudde bwe nasigaza bwakulya ssente. Njagala ndye ssente zange. Njagala asanyuke nnyenda okufa nga sina kye mmanja Katonda. Nze pate ne weeba eri busheni nkubira. I will still come. Wanofa n'oleka ssente ku bank account. Teri mulambo gwe bakyusiza ddwaliro. Bw'ofa oba ofudde. Ye munnange. Life kati njiraba bulala. Era kati mwe ba Sister Jesus. Mwe ba moralist. Ba Sister Mothers. Muli eyo mutuwa bwa advice. Junior yonoona sete tekuliiko zizo. Segera. Tekuliiko zizo. Neza tutte mu nyegenyege sigwe wazinsondedde. Amafuta agenda tadde mu motoka eno tekuliiko gago. Mulekeraawo kututeekangako olugezigezi fere tuli baana bammwe. Munyegenyege yabayaye baliwa. Nga wabadde abantu b'obuvunaanyizibwa. Abantu mubaleke balye ssente zaabwe. Goba owulira nyegenyege wabayaye genda mu kyaki osabe. Mbwe ebintu simanya nyegenyege bya buseeguwa. Bannange mulekerawo okwogera ebintu bye butamanyi. People have gone there to have fun. Stress free. So mutuleke tunyumirwe obulamu. Ferero tetuliiwo enkya weetuli. Wano omugenzi Isima yafa.
So nze leave me alone. Nazo olugezigezi naka akajanja. Simanya Junior saving irachi. So mukole sente mulye sente. Abaneuga mulye sente zammwe. Wana abantu bafa bi accident bingi birwadde bingi. Weyagale. So I really had fun. So mwenna ababadde banoonya babba mwe ba girlfriend bamwe twabakomezaawo. House materials mutandikiraawo. Naye abambadde munoonya bawo yakulimba. Bayizawe tumirako abakyala mwenna. Ngo oli mukyala naye nga wabadde munyegenyege. Nga waleseewo abaana. Naye tumirako abasajja mwenna ababadde munyegenyege. Naye nga famire yo tolina na kimu kye wagirekedde. Tewabalekedde mmere. Tewabalekedde z'amanda naye nga wabadde munyegenyege ng'olina ebyana ebisava. Netumirako abakyala mwenna abatuweereddeko obwereere. Ng'oli mukyala baabi ate ku luno abakyala mwabadde bakisa. So thank you for that mercy. Woba oli eyo ng'oli mukyala ng'olina gwe waweereddeko ku bwereere. Nogamba you know what Junior, let me give you some. Kutumiddeko nnyo, I salute you mama. Netumirako mwenna abawala. Wadduse ku university, exams zigenda maaso, tewali vaizinze, naye wabadde munyegenyege, naawe nkutumiddeko nnyo. Sinika ebyo ebinnyo mu mboona yeeyo ey'omutwe. Abaalidde savings, obadde oteresa obuseete bwo bwa Christmas, naye wabulidde munyegenyege katolina wadde 10, naawe nkutumiddeko nnyo. Yasaamirira. Balandi road abali eyo. Nga walabye omupangisawo ng'ali mu nyegenyege n'omukubira essimu akusasula egy'emyezi 2. Osaana bwa nnalukalala kisajja gwe. So naye nga all in all, we had the fun. Wadde security yabadde nnyingi ebiteetaagisa. Ate nga abasirikale abamu mumanyira. Engeri gye mwabadde mukeberamu nga nayo yeewuunyisa abasirikale ababadde ku nyegenyege. Engeri gye mwabadde mukeberamu abakazi luyale. Ng'olinga alina byokebera birala. Kati bomu zaabadde ozikeberawa. Abasirikale abamu engeri gye mwabadde mukeberamu bomu nga muzikeberera mu mabeere. Nze waliwo omusirikale omukazi eyankebedde. Nankwata ne mugamba madamu ku nsigo okwatirayo ki bomu 2 while touching on my seeds ensigo. Saba poliisi abamu mweddeko. Nolaba omuwala ng'anyirira ali mu kasikati katono oyisaamu omukono mbwokebera bomu. Nenge ekyamazima ddala wabadde tolina byokebera. Wabadde naawe oyagala okwateko olabe Jesus Garden of Edens. So naye nga twabatumidde nnyo abasirikale mwenna abaakozesezza omukisa gwa nyegenyege okwefula nti mukebera bomu naye nga mu actual sense mwabadde mukebera mabeere. Tubatumiddeko musigale nga mukebera. N'abakubi ba bomu nabo tubasaasire. Era nga bakubaawo lwaki zo tebazikuba mu owino. Bomu za Uganda nazo zeetaaga okuteekamu obwongo okuzitegeera kubanga gwe munnange terrorist n'alinda ng'owina ewabeera abantu ayitawo. Byonna bya Mukama. So byebyo ebyabadde mu nyegenyege, we are now back. Ababadde na appointment nange ku mulimu sizze. Mbadde tired. Mayinze ndi planned kid. Ba planned kid tetukola lwa Monday. Genda okinoonyereza. Tutandika lwakubiri lwakusatu lwakuna ate olwokutaano tuba mu bbaala. Ge mateeka agafuga ba planned kid tetukola Monday. So mwenna ababadde banninze ku mulimu Tuesday nkya mbadde nkyali mukoowu. Ne jjajja teyabulwa President Museveni akimanyi. Ba planned kids twabadde mu nyegenyege. Kampala yasigadde enkalu.
kati ku Monday ntuuke nkole ki mwagala kuntwaza mu kakiiko ka parliament tina signing ebyapa by'abantu mu bukyamu. I wasn't sober n'akazuukuka. Kati yo government nyegenyege yateekayo yaki ng'ekimanyi ba planned kids tetukola lwa Monday. So ntumirako ba planned kids mwenna abali eyo naawe nga Monday wagifiisa tokola. Ba planned namwandu oli namwandu naye ng'oli planned bawe yafe emyaka 5 naye okyanyirira. Ba planned soldiers oli musirikale naye oli planned. Abamu nabalabyeko mu nyegenyege abasirikale nga muli mu kunwa mwenge munoonya bimaama. Ba planned soldiers. Planned tiktokers tebaliyo. Teri tiktok ali planned. Mwasigaza kuwemula. Alien skin yabaddeko Fort Poto. Yafunye abantu bangi alien. Fort Poto gye yabadde. Alien abantu bamwagala ekyo tukimanyi. Naye akyuseeko ku mpisa ze. Mayinze ze ni muwagizi wa alien skin. Efujjeri erisukkiridde tetulyagala. Wadde alien ekye Fort Poto kyo kyakutteyo. He really had a nice show. Alien. Of course people like him. Abantu bagala nnyo alien skin because akuze tumulaba abadde makanika. And most of the people are struggling in this country. So bova mu background eyaba strugglist bajja kwagala. Ugandans love people that are in your background ye yokubonaabona because most of them are struggling. So alien skin era bajja mwagala. Yava mu humble background. Okay, yabonaabona. Bwoba yagala bana Uganda bakwagale bonaabona. If you want Ugandans to love you, bonaabona be suffering. Abana Uganda tebagala nnyo muntu ali bulungi. They don't like people who are aware of Ugandans. That's their nature. Bakusibakaawe ebintu goli luminati. Simanya oli mubbi, oli mufere, okolera state. Awo muna Uganda yetamanyi nti omuntu akeera kumacha n'akola. They think wealth comes from government. Baba nawe abalooza buli alina sente mu Uganda yamala kolera government, which is a wrong mentality. So alien skin people love him. And ajja kubeerawo for some time. Because right now otunuya ne entertainment industry abayimbi tebakyayimba nyimba za magezi. Ndoza omuyimbi yasembayo yimbe bya magezi yali radio omugenzi. Yeina talent ye fulumye nyimbe za kabi. I think Neshibana is trying. Spice, they are really doing okay. Spice Dana Kenzo. So Nenga, I don't think that really alien skin aja kufedinga. Senga Kaye agenda bweru ne sister Kaye Kaye Uganda ya mulema. Nalaga apartment ezekifere. Muntu kyalina apartment yakuba ekyeyo. Kaye ali mu Serota tabalimba. Kaye senga Kaye yagenda kufumbirwa ne sister Kakalaamu. Sister Kaye yagenda dda. Senga Kaye yabeegaseeko ne sister Kakalaamu bagenze kufumbirwa. Bafunye abakazi ba Bangladesh. So senga Kaye Uganda yakulemeredde. Bali okera kazongo lowooza ki. Olaze ebyapa ebyekifere. Mbu ala sisi wakapala Kaye wawulidde kye yagambye. Mbuleete ebyo ebyapa akuwe mbwe akuwe milioni 5. So mwenna abali ye Canada senga Kaye mu muyambe. Naye Kaye woba ogenze kufumbirwa senga Kaye fuga omumwago. Kaye oyasama. Machi azitukumisinga.
Omala waliwo abantu nga basiru naye nga toyagala bagende. Kaye wisdom y'omukubbo. He was a funny character. Ekyamazima kale Kaye tukumisinga. Because wali musiru, you were stupid. Naye nga tukimanyi. There are people nga basiru naye nga mwagala babeerewo. Kati oli eyo musherota Kaye oyoza bintu. Wamali ya kyava yagitunda. Nze we nategeera ati Kaye tagenda kudda. Hali ya ye yagitunda. Kati senga Kaye ani anangaba mu bufumbo. Kaye gwe wangaba mu bufumbo obwasooka. Ng'afumbirwa Tasha. Kale I miss him. Manyi waliwo mukwano gwo gobera naye nga musiru naye nga you miss him. Kati missinga Kaye. Isima yafa Kaye yagenze kati I'm here alone. Pia kati nebino ebya blogging tebikyanyumira. Sikyalina competitor. Edda twabeerangawo nga Junior manyi competinga na Isima. Isima yafa. Mukama omwoyo gwagummuze mirembe. Senga Kaye naye yandeseewo. Kati nze blogger nze kasigadde mu Uganda. That thing pains me. Like up to now sinnakkiriza nti senga Kaye wagenze. Omanyi Kaye abadde awo nga musiru mugwagwa naye nga bambi kale he was a character to watch. Ng'ebiboozi bye kale senga Kaye emboozi zo zibadde tezigatta. Naye nga kale tubinyumirwa. Nga emboozi ya Kaye olina ogiwuliriza nnyo to find sense in it. Naye nga binyuma because bye bitambuza obulamu. Ne kati social media ebowa. Nze blogger kati asigaddewo Sister Junior. Sister Kaye naye yagenda. Sister Kakalaamu gyebale. Naye kati gwe Kakalaamu onaasobola okufumba kweyo figayo. Abakazi b'e Canada banene. Kakalaamu bagenda okuvunjisa. Hey! Kakalaamu ne Sister Kakalaamu ne senga Kaye. Mugenda fumba e Toronto. Mufumbe mu British Columbia. Omanye ekizibu kyebweru nga wakagenda. Oyinza ofumba katolaba mu America. Oyinza ofumba mu state nga nnya. Ono omukazi bwakumala bwakubira mukwano gwe. Bayinza okulira e California. Oli naakubira mukwano gwe abeera mu Atlanta. Naye naakulyamu emyezi 3. Ne bakusindika mu Ohio. N'omalira e Chicago ogenda ofuna w'obeera ng'era bakulidde. Mwaka mulamba ofumbirwa. So senga Kaye ne Sister Kakalaamu mugenda kufumbirwa e Canada awo. Ate ebikazi by'e Canada binene. They are fat women. Kazi byo byakola dda ssente tebirina basajja. Mwetegeke ka Uganda walagikanka basindikire. Senga Kaye eri omulondo. Ne Sister Kakalaamu. Mulye mwanyi. In fact, Kaye yankubiddeko ayagala Uganda walagi. Washing machine zo manyo zikozesa. Kaye oyina amaalo mangi. Kati omukazi omu Bangladeshi. Kaye gwoyina. Neba ne Kaye naawe. Anyway, kazi lye wafumiddwa kale lwakuba kale mukulu we. Ne it's all the same. Kasita Uganda wagivuddemu. Kwa ekyamazima mu Uganda teri kiddako. Byonna tubikoze. Waliwo obeerawo nga tolina kiddako. Olaba Uganda buli kimu okikola n'okimalayo. Uganda ekizibu kyeyina, there's no chance for growth. Mu Uganda osobola okukola omulimu n'ogumalako emyaka 5 nga tebakuwadde promotion. Nga tofunye promotion. Hey. So musinga tewaliwo chance for growth. Nga ku mulimo gwo tebakupromotinga. Wawa ino okuvaawo. Era kati nze senga Kaye ne Sister Kakalaamu. Muoze ebintu.
guno omwaka gwo mujja guwulire Canada. Mujja okufumbirwawo e Toronto. Bakutwale British Columbia. Hey. Yuyo windi pingi. Canada. Naye ate okufumbirwa Canada nfumbirwa mu America. Choya sister Kaye ali bulungi. So senga Kaye ne sister Kakalaamu mwadduse mu Uganda ne mufumbirwe Canada. Naffe tujja. Nange Junior nzija. Ne mama zeche yo nakisobola. Eche yo nakisobola sister Junior. Kyasobola okuweeka abaana. Naye ate ne mu Africa osobola okufumbirwa n'obeera bulungi. Kati laba sister Shakibu. Ono yafumbirwa Zali. Taliiwo. Wano teri asinze Shakibu kufumba. Ate Shakibu ali hambo. Era senga Kaye ne sister Kakalaamu mulabire ku Shakibu. Shakibu teyafumbirwako Canada. Shakibu tafumbirwangako mu America musajja wattu. Ne abadde kuno kwa Africa and he has cooked well. Shakibu mwami lutaya. Shakibu nakulabako ne Diamond Platinum. Nawulira mbu Zali ya kuintroducing ayo nga house boy. Naye abakazi. Kati Shakibu mbu wali agala Zali akutekeye ewa Diamond Platinum mbu yoiz musanjiwe. Ekisoboka. Mbu Zali bwe yali introducing Shakibu ewa Diamond Platinum mbu yamugamba mbu yalabirira abaana abula abakazi. Of course a woman cannot introduce you to his ex ngate ex akusinga because Diamond Platinum asinga Shakibu. We all know that. And women want to show off. It doesn't nalichi bani Zali aja ku introducing nga house boy. I knew that. He said nange don't zera waliwo wata introducing nga boyfriend. Now that's my friend. Amwe nani? Abakazi aba innocent. Aku introducing nga house boy we. Gola because anya. Nanga sister Shakib all in all ofumbi. Mbamanya bayimbi mu music industry muri banji namwe mugenda Canada kufumba. Uganda eganye. Ekyamazima ebintu bibi. Jajja teyabulwa President 7. General Muke ne Genosale. Uganda abantu kati basigaziza kufumbirwa. Ebyenfuna tebitegerekeka. Abayimbi banji muri kusete za mugongo. Musulawo mwakulaite. Omuyimbi tasobola na kutegeka show y'abantu 10 osula otya mwakulaite. Mbo music industry wana abayimbi abakola sente mu Uganda tebasukka bana. Asoka ye alien skin oyo yakola sente. Because abantu bawasi bamwagala. David Lutala azikola music we. Ono Shiba hakuna mabulungi. Spice Diana kampuni zimwagala nnyo yewe ekitiibwa. Onedi Kenzo aina mukisa. Chameleon enjaga ya mwono na yabivaamu. Chameleon yayimba lwayagadde. N'obulwadde bambi yalwala. Bebe Cool sete yazifuna. Mu State House takonkona. Kati muyimbi ki omulala. Nono Fiki Famaika. Lwakwa yali underrated. By the Fiki Famaika ina music mulungi. But he's so underrated. Yet he's a good musician. Oyo Fiki. Abasigadde abayimbi muri kumanyi ga mugongo. Abasigadde simwenna. Musula mwakulaiti. Mweba namawulira ate mwe mundeke kwasagala babya. Nze nina ba TV presenter bemanyi. Muri kukalamera we munyonyo we mwetegera. Mwina abawala bakubeche ye Saudi Arabia. Ba presenter. Naddala eyo TV eri entindaawo. Ku lusozi olw'enaggulu that TV station NBS.
ba presenter muli akumanyi gamugo sabala bye munyegenyege nga mwetega omuntu nogula saati nga teriko mapesa otunda kifuba alaba ne ba presenter mundeke samawulire temuli sente fenna tuli kumanyi ga mugongo batono nnyo wano abatalina bakazi bankuba kyeyo so economy weeri so senga Kaye ne sister Kakalaamu we baba agenze Canada bafumbirwe I'm behind them ni mabega gaabwe kwa kakati Kaye wisdom chicha abadde azzaako wano musajja atwabadde talina mulimo Kaye nga atambulira mu fake life agende yezuule Uganda abantu batukozeseza nze nkubi abantu enseke enkoye mu Uganda okuba oluseke n'okoowa kwa abantu betukuba enseke bebamu bwataba hamu abajenosale bwataba jenosale bebagaba ku sente wana abagaba sente mu Uganda mukulu wange hamu yayinza okukwatira milioni 5 nazikuwa generosale abasigadde bakodo principal bobo itava kwa de 10 kakati tukubye enseke ne tukoowa noga waika nyende Canada nfumbirwe mbereyo labadaba taliyo labadaba afumbye dwa mu America bangachi for the best example is labadaba labadaba kurapu ze yali akuba labadaba muchamu labadaba muchamu yamalirizawa yali mu America afumba katongole omutongole aina chikazi chiva Nigeria ibanange ono bina baby banange banamoli mufumbiddwa obomu ne makerere journalism lwaki tebagiteekera ddala mu America ne Canada banamawulire mufumbiddwa ne katongole omutongole banda z'ogukazi gwalina guva Canada gwakuba sente mwakulawo eggana gwaliko naye mu bonna abakafumbirwa emusika pale ekikazi kyoyina kifere ekyo ekikazi kisula namasuba emusika pale nakugamba omukazi gwoyina mufere si buli muzungu ntu ayina sente nze nalabye abazungu abaavu mu nyegenyege nga nabo bazze kwetega ngoja kuwoza ogudde ku investor muzungu kyali ya Rolex nanwerako obusera gwalabeko muzungu ali ya Rolex nanwerako obusera oyo mukazi wa MC Kapalo oyo mukazi abeera namasuba wano kubitaala ngobuze wove namasuba ku stage ya stera oyo muzungu wabeera era nakutulire MC Kapalo mbwafunye investor so senga Kaye ne senga Kakalaamu tubagaliza obufumbo obulungi mukyusa abaana pampa Kaye oyogera nnyo abaana b'abazungu tebagala baboggolera ate Kaye oyina omuzego obutooza ngoye watulangira wano obutanaaba Kaye engeri gyogenze Canada naaba ebyo bikati ebimeme yabyobadde osala abazungu tebagala basajja bamalako nviri ono siba dreads senga Kaye n'oluzungu lukyuse Kaye tokolanko programu ya luzungu oja duyiga era nadde ngamba kasuku nti Kaye agenze Canada naye agenda kwogerayo olulimi ki kwa Kaye oluzungu lukusumbuwa oja genda otandikawo before done anything bakud Kaye tomulaba abeera Kaye ze mwagala nnyo sister Kaye yaddayo n'asoma oluzungu lwa primary abeera n'obutabo so mwenna abafumbiddwa nze nga kyeyamaani wammwe akulira boy Young Married Association mu Uganda
mbatumiddeko nnyo. Awo nga nvuddewo. I'm a cleaner holding a degree in obscenity. Okay. Awo nga nvuddewo. Senga Kaye ne sister Kakalaamu basabye asayiramu. Johnny yanyende Gaza maliriza. Enkuba etonnya mu Uganda. Abavuga obumotoka obutono Spasio, Firuda, Wishi, Lawumu, Lomio, mwegendereza amazzi. Enkuba etonnya nnyo mu Uganda. Bw'oba omanyi ovuga kamotoka katono. Mark X, Lomio, Lawumu, Firuda, Spasio, mwegendereza amazzi. Amazzi gajja kutwala. Omotoka ofananga obuyumba bw'embwa. Wowakafuna obuvugibwa abavubuka b'e Masaka abakafuna ku ssente. Of course, abavuga Range Rover, V8, Subaru, mwetemwegendereza muvuge. Naye oba ovuga Lawumu, Firuda, Wish, Mark X mukeere ku macyange enkuba tennatonya sawa 11. Ojja genda osanga omwala gwe nakivubo nga gusaze. Otwaleyo akamotoka ko kasikira mabega. Emaaso tekasika. Tekayina 4 wheel. Ojja kukitegeera. Mwewale nnyo n'okkuba ppanya. Ojja kukwata ka Mark X ogenda okatwala mbisooto. Enkuba si yeetonya. Ku mulimu ojja tuukayo saawa 5. Naye akati mwabavuga V8, Range Rover, Subaru, mwe mwina AR, temwina bagita AR wheel drive. Kati mwabanaku abali eyo sibanya wasooka gula poloti. Toyina mmotoka kati tambulira mu ttaka lyo kali. Manya abanaku mwebuza amagezi. Mu kifo ky'oggula emmotoka wagula mu ttaka kekkuba ogitegeere. Kyali sikyawa abanaku lifuti. Mu kifo ky'ogenda ogula emmotoka mujjoni yanagula ttaka kale kati kekusabule. Era mbasanga ku bodaboda ne mbasekerera. Naalaba omunaku ono. Genda ogule emmotoka va mu by'ekisiru. Mbusibanya nina kapoloti kange 5 ku 10 na mayumba kale katambuliremu. Ne mubeera ku bodaboda sinaabamenya amagulu. Mbasanga si kyawa lifuti. Mwabba ne charger yange. Nina omwala gwe nasanga ne muwa lifuti. Charger yakuliita nayo USB. So mugula amamotoka. Enkuba yatandise. Jakudda weebuza amagezi. Eja kukuba. Omuntu lwatambulira ku boda, you cannot regulate SC. So, fabaguze ku mamotoka, we know what we are talking about. Oyinza okuva ewaka nga onyumya ogenda ku mulimu. Otuuka nga 5 abi. Ettaka likuli mu mutwe, likuli mu bitundu by'ekyama, bannange boda ekuba enfuufu. Ng'olinga 5 abi. Kati, really, if you have a car, naye waliwo n'amamotoka era nga just si mamotoka. Nga kale embeera ya nsi egikutaddemu naye. Kati vitizi.
olesanga abavitizi nemba sekerera nengana government eno nayo kubali iniyenti vitizi obanga ali muntana weba kutomera touna in fact okutula mu vitizi tula mu boda ye boda ensiringe vitizi so mukole sente mugule ku motoka ezitegerekeka manyisanga nyaba nako joni yakuva ewagula Subaru otuvuma wale yagalangule ki kuliko sente za nnyoko nzite mumanyira unoguyita munnyo nti buli makaga guyina emotoka si sabuni Subaru si sabuni nti bwagwawo ngodduka kudduka ng'ogula ekitole tolaba bwennyirira nawo n'okunkuba ebisooto gwe tolaba bwennyirira olaba nkufaanana kanyiriro ka supported by Subaru omuvuzi wa Subaru ne waba talina sente asigala anyirira emmotoka yokka ereeta sente kaize waliwo empakinga nola bannange muzeeyi gye baleko Subaru ekuweesa n'erinnya muzeeyi ng'oli muto so n'olwekyo muvuga amamotoka aganaabayisa abantu abakulu naye nga muli bato waka hard abanaku mulekerawo okukolima ne mwekubagiza joni ensi erikyuka nyoko yaffe nziku nga teyakyuka nze temumanyiranga I'm living my life. President Museveni yatuwe betu okwogera bye twagala freedom of speech. Nina ka video kendabyeko ku TikTok aka petrol station yemunga waliwo wa security guard abadde akuba omuntu aba security guards mutujjeeko obusiru mukuba abantu mweddeko ku mpisa zammwe mwe ba security guards mmwe abakuuma ama petrol station n'ebizimbe mwitiza nnyo okumanyira abantu nyeze gaza malirizo eyo olwale mu Uganda temulimu mawulire amawulire agasigalamu ga babbi sina gankuba masasi ebyobufuzi nabivaamu Kaye agenze Canada isima yafanze bloge yasigaddewo so I should be very careful amaaso gonna kati gandiko so tojano nombuuza Junior tubuulire enguudo genda ministry ya works Junior ebyettaka biriwa genda ku ministry ya lands Junior tubuulire ku byaki ku by'obusuubuzi ministry ya finance jeri mana ababbi we baatuuka Uganda ina mafia ganga tebagala bogerako bebabbi bali tribal mundekezo obulamu nkyabwagala kambere mu byekisiru byange baba mwa Junior oli musiru kyusa content oyo content aleta set my brother life first goba yagala kusigala ngo lwana na government eno genda sikuinaako buzibu nze nesonywa president 7 n'abantu be nasigala bala babulabi afuge kwaze government eno njagaze ebintu bisatu kasitaloji zibanga nzigule president 7 notuleka ne tumu omwenge gwaffe mirembe nga munyegenyege tetukuinaako buzibu kuba ogendo bitunulamu kati mpala ne government nvuma abali mu government olwa corruption nfuniramuwa mu family yange temuli agala bwa president sozimu abanaku muzijeka akamanyiro mugende wa Bob Wine ya president wa abanaku safi ye dictator firirumbi ebyo nabiva mudda don't bring that crap here mujoni ayogera ku nguzi njogere kochi gwe lwaki tojogerako nzai no mu mwago cowards nzai still want to be alive mu Uganda obo yagala kuba omulamu fugo mu mwago sibuli chomanyi nti okyogera. If you don't want trouble in this banana republic, control your mouse. Nze Junior ineroti nesibuli chemanyi nti nkyogera kati mbyo nze Junior ekitanga ttako mba nkyogerera ki chenyendo okwogera embasi kifuna mkati mba why do I waste time talking about it in the first place? So bye bistole bya struggle simanya twagala buyinza tebibeerawo wano. Nze Uganda sigala gira babulabi
obudde bucha ne buziba nezire wange ne nebaka. I don't want trouble. Ekyatuka ku Isima nakiraba. I read from Isima's desk. I got the message clear. Stagara trouble. Muganda abantu bayina entondo. Omuntu abasete n'omwogerako nga mutuufu yazibye n'amera entondo. Nze mubinzeka. Kadagora akyejogeraka. Ndi ku live gyebaleko ssebo. Mayimu naye nakola erinnya buli nayita wanaasiibula. Awula banna okubeera serebu mu Uganda nakyo oba owonye. Oba okugenda bonaabona. Kye motoka yange njagala giteeka mu titi. Everybody wants to greet me. Mugende mbuze President Museveni. Why do you greet me? Nabadde munyegenyege nga mumazeeko emirembe. Junior Serefi. Mujja kummalamu kala. Muli balwadde beta hepatitis B. Omunajjambu akuwehaga. Tomanyimu entuyozi lwaze hepatitis B. Ngabaga please stop there. Bannange okubeera serebu mu third world country. Nali sikimanyi nti kizibu. It's one of the hardest things. Kibuuze nze. N'ogenda mu supermarket ogula ebintu. Akutunza ayagala Serefi. Nyene supermarket ayagala Serefi. You are feel out of place. Tanyina teka mutinti. Never kuba bupeke. So, Mukabane, please. I'm not a politician. Kawali abantu abakwagala like nga bakisusa like this love yakajaja like oh Junior, I'm happy to see you. Okay, how you happy to see me? So what? Here I am. But Junior, now you look younger. Like you want me to look old. But Junior, hey, come and I buy you lunch, please. Bambi. Yeah, thank you. Akututagulire lunch. Akutute mu chikomando. Mukabanage. To be a celebrity in this world. In this. Then again, I'm American. Nange mfumbirwe. Mu America, nobody bothers you. Naye one. Ever since I leave home. It's a matter like 2 hours. Mukubo. People greeting me. Mukabanage. Am I the next president? General Mwozite Mumulaba. Gandhi greet Jenemuke. Yagala obwa president. I don't want to be anything. Nze Junior sina chenjagala kuba. I'm a freestyler. Era abantu bazze banjogerako Junior ayagala kuba MP. No please. Nze I don't want to join politics.